Jomu mukubiri engalo. Sawa Ekitiibwa Minisita Kiyimba, Honorable Nabila, Meya Wekawempe Sserunjojo Weddembe, abakulembeze b'abavubuka abeegwanyiza bwe twasomoka Lwera Walukagga Wakayima, amanya wagatereza Wakayima tuli amanya gakusobera. Okusooka Omuganda agamba nti gwe kitaliiridde nnyina linda buke. Bw'avaawo n'agamba nti ekiri atabaala kyekira n'asigadde awaka. Wensinziira okubeebaza obutatiirira Buganda ne muvaayo ku nsonga etukwatirako awamu. Waliwo abavubuka abalowooza nti waggwawo ebintu oluusi n'ensirika, naye si sirika, njogera mu budde obutuufu. Ate bwe kiba eky'ebyobufuzi bwe banyigiriza owa DP ne banyigiriza owa FDC ne banyigiriza, oba mwagala Katikkiro ayogere emirundi emeka, owa NUP, NUP, naye nze njogera buli muntu yenna lwanyigirizibwa. Ne bino ebya primaries bwe byaggwa ebyakamyufu, obuvuyo bwasinga ndoza mu NRM era nayogera, naye kino kitukwatako ffenna ng'Abaganda. Nagambye nti obutaka bulinga ng'essinzizo. Mu miti wali bw'otunulawo olengera e Lubaga, na wano waggulu olengera Namirembe, na wali ekibuli olengerayo. Tewali musaseredooti lwamanya nti ono wa NUP, ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC, bonna bajja kusinza. Ne ku butaka aba NUP, aba DP, aba NRM n'abalala bonna bonna bagendayo. N'olwekyo okulemesa abantu okweyagalira ku butaka kibanga ekitujjako n'amannya gaffe. Hakimu Kizza mbadde simanyi nakumanya nti yeddira Kasimba, asinga kweyita linnya lya Balongo. Tosobola kujjako Walukagga linnya eryo kubanga baali muwango owa Kasimba. Tosobola kujjako Sseggirinya linnya eryo kuba baali muwango ow'Engo. N'olwekyo tuteekwa okussa ekitiibwa mu buwangwa n'ennono, tuteekwa okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu. Kabaka yabawa omulembe guno mu abavubuka, era kirungi ne muvaayo okulaga lwaki yagubawa, nga mulaga nti mutegeera obuwangwa n'ennono. Ndi mu mpuliziganya n'ab'obuyinza ku nsonga zino, era temulowooza nti tutudde butuuzi. Era n'ekiwandiiko nkisiimye, gye mukisindise ngenda kukituusaayo. Ekintu ekisinga okuba ekikulu mu Buganda eyaleero kubeera bumu. Ekyo emirundi mingi mukyerabira, naddala mu budde nga buno obwakalulu. Ekyamazima
Uganda yazimbirwa ku mawanga gayo ag'enjawulo, tosobola kukyeganga. Era omala kufuna mawanga gano n'olyoka ofuna Uganda eyawamu. N'olwekyo ebitukwatako ng'Abaganda tulina okuyimirirawo ku magulu gaffe abiri ng'omusana gwaka ne tubirwanirira. Awo nno mukoze bulungi okwesowolayo. Era muli kimu naffe mu birowoozo byonna bye muwadde ku nsonga y'obuwangwa n'ennono. Sigenda kwogera ku byabufuzi okujjako kino. Esegirinya ng'osese. Sigenda kwogera ku byabufuzi okujjako kino. Kubanga Hakim agambye nti mubazze mulimu ab'endowooza zonna. Mulondemu abantu abanaalwanirira ensonga zaffe Ssemasonga 5. Mulonde abantu abanaalwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Bw'aba wa DP nga anaazirwanirira nga nammwe mumulabye temusobola kubapima nga mumulonda. Bw'aba wa NUP nga mumulonda. Bw'aba wa NRM nga ddala anaazirwanirira nga mumulonda. Bw'anaaba wa FDC nga mumulonda. Ati nze mbabuulira katiba. Nze mbawa katiba. Akatiba ke kabatuusa ku muntu gwe mwagala. Ekinjogeza ekyo era kankyogerere wano nga bwe muli ab'endowooza ez'enjawulo. Bwe naagamba nti nno mulonde owa DP, ndaba owa DP wuli wali, nendekawo owa NUP. Kabaka naamugamba nti nalonzeemu ntya mu baana be. Ekyo mwali mukyefumitirizaako. Kabaka naamugamba nti wazzeewo abantu ba mirundi 2. Oba kale tugambe mirundi 5. Aba DP, aba NUP, aba FDC, aba NRM. Kabaka naamugamba nti anga nnyini baana nti nalonzeeko ono nendekawo oli. Wabula nze Kabaka mugamba nti mukama wange nabawadde akatiba. Akatiba mukamanyi. Ke kabumba endabika y'ettoffaali. Akatiba kembawa ze ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Temulina busobozi kubafuna. Ate munjagazaaki. Mbawadde ekikolo n'eddagala ndibawadde. Mmwe munaalemwa okusalawo ekibakolera. Naye tubeere bumu. Ensonga zino tuzitambulize wamu. Ebisabiddwa mu kiwandiiko nja kutula ne bannange, nja kukitwala embuga. Ate oluvannyuma ntule ne bannange tukyekeneenye nsonga ku nsonga. Manyi mwatuta obudde nga mukiwandiika. Naffe twetaaga obudde okukiyita mu nsonga ku nsonga tusobole okukyanukula obulungi. Simanyi oba mwagala njogera Olungereza, ndaba aba TV wano. Ebadde kampuni Buganda terinaamu mutemwa. Nedda. Singa wakola kampuni n'ogitwala ejjinja, gwagambye tuli ku ttaka lya Buganda kituufu. N'osinzira ku ttaka lya Buganda n'okola kampuni naye ng'eri jjinja, toyagala kulondoola mugabo gwo. Era njagala bategeere kye ŋŋamba. Akati emikutu gy'amawulire egy'Oluzungu kikulu nnyo okutwala eddoboozi lyaffe erya Buganda. Mukitegedde ekyo? Temukigaananga era muyimbanga national. Tulina omugabo kati mwabagala ogenda mu Parliament, ogwo si mugabo gwaffe. Wakayima eri Parliament tolwanirira mugabo gwaffe. Nyabo honorable tolwanirira mugabo gwaffe. Kakati omugabo onoogulwanirira otya nga toyogedde olulimi luli? Oteekwa okulwogera olwanirira omugabo gwaffe. Temusuulanga mugabo gwaffe bajja gutulyako. Temubigenga. Ebintu byonna ebyobufuzi byatandikira wano. Okulwanirira okwefuga kwa Uganda kwatandikira wano. Ate mumaze mwe musaayo ekisambu, mwe musize,
mwe musalidde ekitooke mwe muyunjiza mwe mufumbye batuusa okujjula nga mwe mutunula eno emmere ya mwani agenda ogikuuma. I welcome the group that with the cultural rights of any assembled group of Ugandans. We therefore urge government to prevail over the security agencies to respect the culture of all Ugandans, especially when they assemble at their heritage sites. What was done is abominable. It violates our very existence. And I hope that all measures and steps will be taken to ensure that there is no repeat of such a thing. Culture is like religion. People of different political persuasions belong to different cultural groups or groupings. In Buganda, the clan system is followed at birth. But we choose our political ideologies when we grow up. Members of different political groups, members of different religious organizations belong to the same clan. And all members of those clans are expected to visit their cultural sites as and when they are called upon to do so. So it's absolutely unnecessary to use excessive force or even tear gas at a cultural function. I communicate with the leaders in government and we are trying to see the best way of handling this situation. Thank you very much and may God bless you. Singa bana abamulonze Zaki mbeera ze tuyina abakulembeze bangi Oweekitiibwa Katikkiro tetusobola kubamenya kubamalayo naye ffenna tuzze wano mu mutima gwa Buganda si gwa byabufuzi era twagambye ffe aba-NUP aba DP aba NRM abaki ffenna tusooke tweyambula ebitiibwa ebyo tujje wano nga bazzukulu ba Buganda. Oweekitiibwa Katikkiro twalowoozezza ensonga zino nti ebbanga lyonna otukubiriza okubeera abakkakkamu, otukubiriza okugumiikiriza era ebize bikolebwa ku Buganda okuviira ddala ku bimanyiddwa n'ebitamanyiddwa. Wano mu 2009 nali ssentebe w'abassentebe bwe baaganira Kabaka okugenda e Bugerere. Oweekitiibwa Katikkiro naawe mwennyini tujjukira omwaka oguwedde bwe baayagala okulookingira mu Hotel Boulevard bagaana okugenda e Kooki. Kakati kyatuuse ku mutaka abadde omukubiriza olukiiko lw'abataka mu ngeri y'emu ngaliwo ne Bishop John Baptist Kaggwa omuwummuze n'ab'ebitiibwa abalala bonna ne Honorable Member Parliament w'ekitundu ekyo ne tugamba nti kinaava kwabo mu Buganda wano tutandikira mu nju ne tugenda mu Lunyiriri ne tugenda mu Mutuba ne tugenda mu Siga ne tugenda mu Kasolya ne tuuka wa Ssaabasajja. Kati omuntu bw'akwata ku wa Kasolya kitegeeza azzaako ani Ssaabasajja Kabaka ate nga bulijjo tutendekeddwa wano mu ngalo zammwe nga mutugamba ffe eggye lya Ssaabasajja ezibizi ne tusalawo tujje gy'oli tukutegeeza ensonga zino nti nga tugumiikiriza ekiseera kiwanvu nga tubadde bakkakka mu kiseera kiwanvu nga tuvumiridde ebikolwa bino byonna nga ffe tulowooza tulina ensonga twagala okubuuza ekibuuzo Oweekitiibwa Katikkiro bwe tumala okugumiikiriza ne tuba bakkakkamu ne tuvumirira ebyo byonna ne bigaana kikitwandizizzaako. Mu butongole ekiwandiiko kyaffe kigamba bwe kiti tukyolekezezza eri Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nga gavumenti eya wakati yeetyoboola okunafuya ssaako n'okusaanyaawo obuwangwa bwaffe mu bugenderevu. Maaso moogi nga bw'okimanyiiko waliwo oluko lwa gavumenti ekulemberwa General Yoweri Museveni Kaguta oluluubiriddwamu okusaanyaawo abakulembeze ab'ennono wamu n'obuwangwa bwaffe. Enfunda nnyingi abatwala ebyokwerinda mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni balengezza abakulembeze baffe, balumbye obuwangwa bwaffe okwo nga kwotadde n'okusaalimbira mu ebifo byaffe eby'ensonga. Ssemateeka wa Uganda akawaayiro 37 alambika mu lwatu nti omuntu anaabanga wa ddembe okweyagalira okukuuma n'okulaakulanya. Ffe tulowooza
singa ba DPC bano badde baganda bandibadde bategeera ekitiibwa ky'omutaka, bandibadde bategeera ekitiibwa ky'ennono. Lwaki abo bonna abaduumira ebitongole by'amagye tebava mu ggwanga eryo mwe babeera bali? Poliisi eyagala tutegeeza nti teyina baganda batongole batendeke basobola kutwala bifo ebyo, kuba oba oli awo singa yabadde muganda yandibadde ategeera ekitiibwa ekyo. Ekyokutaano, ekyokuna, Oweekitiibwa Katikkiro obuveeyo mu lwatu twasiimye nnyo ku mukutu twalabye ng'eddoboozi lyo litambula n'ebigambo byo ebivumirira ensonga eno. Ne tulowooza wandibaddewo enteekateeka ey'enjawulo n'ovaayo kubanga eddoboozi lyo liwulirwa, abantu ba Buganda ne bakulabira ddala mu butongole ng'ovumirira ekikolwa kino ku bantu ba Buganda b'otwala Abaganda n'abatali Baganda naye nga bali mu Buganda. Ekyokutaano, omukolo ogwatataganyiziddwa gavumenti ya kuno bakkirize guddemu mu butongole gutambule mu bulambulukufu mu bukakkamu owatali kakwakkulizo konna. Ekyomukaaga, okusaba omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ayite mu nnambiro olutuula olw'enjawulo okusalawo ekyokukola ekiddako singa ensonga zino zeeyongera okubeera bwe ziti. Ekisembayo ekyomusanvu, tusaba olukiiko lw'abataka lutuule mu nnambiro okuteesa ekiddako kubanga ekyagudde ku mutaka Kayiira Gajuule kyandigwa ne ku bataka abalala. Ate tulowooza nti bwe banaagenda batiisa abataka okubeera ku mbuga zaabwe ne bakola bye bakola, abataka bajja kutyayo n'abazzukulu bajja kuba tebakyagendayo, ekinaavaamu ng'ettaka balitwala kuba lyerisigaddewo eddala lyonna baalikola ki? Baalimalawo. Ekisembayo